Anga Jose Chameleon, mwalimu gwangala Uganda yanjagala okubuuzaako Ras, how are you doing? Palas, how are you? Mayanja family yo, bannange wiza ino luyimba olungi ne mwana mulenzi manyiddwa nga Drake ali baluyita lwavudde mutwe lwoyinza vere no nasegera simanyi kuyimba simanyi okuyimba naye twala mu kisenge manyi okuyimbireeyo Allah tukabana mwe musesa Shanks Vividi munange yakomye mu ggwanga lya Uganda era oluvannyuma lw'okubanga yakomyewo yakoze press conference ennene nnyo ng'atwanjulira abayimbi abapya ono yavuddeyo n'ategeeza nti no yaleeta abayimbi bangi nnyo ku music scene ya Uganda aba music industry eno okwali omukulu amanyiddwa nga Jose Chameleon atako ng'atagejja atagenda by the way Rollins okimanyi no wiiki Jose Chameleon ajaganya emyaka 13 ngali mu bufumbo ne mukyala wa amanyiddwa nga Naleeta ati mayanja ali ebweru amidis yonono nebyayogerwa simanya bayawukana simanya biki tebakyayogera tebakya ebyo sibimanyize manyi Jose Chameleon akyali ne mukyala wa amanyiddwa nga Naleeta era nga n'omukulu amanyiddwa nga Rasta akyali ne mukyala we amanyiddwa ngani Zuwena tewali wana amanyi era nga ne Magere Babi akyali n'omwami we amanyiddwa ngani Kyagulanyi Oshagedewo nnyo nino olinsikimanyi omundu gwe nasosokola ku Naleeta manya ani Zuwena nga avuga bebekulu wano bakubira katumba wamala amasasi lwe nasooka omulaba nga Zuwena zivuga bebekulu mu motoka nali simulabangako kasisebo kikiina amaanyi kyagala bba waakyo naye kale agosiga amawulire gali ku mugundi amanyiddwa nga Shanks Vividi ono munange yavuddeyo nayongera okulabula Chameleon olwobutayamba abayimbi bato era nga yagambye muno Lois Gikwata era nga yavuddeyo n'agamba muno alesa abayimbi abagenda okumenyawo abayimbi bano be yaleeta n'agamba kolabo ye emu ku ezo ezasinga okukola ennyo eyali kolabo gye yawa abaana balenzi abamanyiddwa nga aba Radio ne Wizo aba Good Life era nga bano mu bbawa kolabo eno kyabaleetera okuba nga ate bongera okuba nga akola ki nga batutumuka nnyo era we yayongeredde n'agamba nti nno se kyokka wabula era still yaleese abayimbi abagenda okuba nga batutumuka badde mu kifo kya Chameleon neŋŋamba ne Chameleon asooka okuddizibwawo yayogedde ebigambo bingi nnyo byesagala kubanga njogera kambatwale ow'omusajja amanyiddwa nga Shanks Vividi ate abeere ng'akola ki ng'ayogerako nammwe mutegere obubaka bw'alina ne lwaki asazeewo kubanga akola ki ng'amenyawo Chameleon oba ng'aleeta abayimbi bagenda okuddira Chameleon mu bigere bwe tuve tugenda kwa tugenda mawuli amala mangi nnyo amanya yenze nene da katubasiibuliraawo tujja kuba tukwatagana olunaku olw'enkya nze Kabaka Smith nkoze n'abantu bannyo mu studio tubeeramu ne Lawrence tulinamu nannyinigo Lydia tulinamu ne Baby Chiri leero abaddewo nnyo nga tukola sheno so tusiba mu Uganda and the world over nze kenyini ayogera nti mu kuwandiika okuyimba n'okuperforminga ennyimba zange nga bw'ogamba nti no you reach out simba nzeka sikola ki bikyangola sikikola nzeka but you have to pass on the knowledge kati nga sina kubanyonyola oba kuba bakulu bange oba bato bange bano emirimu gye bagenda okuleeta okubabuulira njagala okutegeeza nti no ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'omukaaga ebeera World Music Day mu nsi yonna si lunaku nti nze ndutuumye naye buli program kubanga waliyo bamusayi muto abatamanyi 21st June kibeera ki naye tuwulidde pandemic seasons lockdowns bize bibeerawo okuva 22 ng'ebintu bye locking down tomanya ne times ezo nti oba tunabeera lockdown mu Uganda okusinziira ku kyo kigenda mu maaso naye njagala okutegeeza ne bonna bakigenze bwe kityo ku YouTube emirimu gye bagifuluma ku YouTube channels zaffe w'emikutu egy'enjawulo n'aba radio stations bonna TV stations tujja kuba tuweereza work anabeera released by that time so right now singles gye ziri ku YouTube so 21st June lubeera olunaku olw'okumakingibwa eriyo abadde takimanyi nti buli 20 June mu nsi yonna ebeera World Music Day tugenda fulumya albums 4 Shanks Vividi nfulumya albums 2 of which Yeshua 2020 yalina fuluma mwaka guwedde limited copies zafuluma kati genda kufuluma mu massive scale then ey'omwaka guno efuluma eyitibwa Kabaleega Isewa Bunyoro emakinga return yange okustepping up n'okubigging up kubakabaka bw'okitange obwa Bunyoro nti eno Buganda eno bukojja bwange naye ate ebunyoro butaata original roots jenva so tribute album eri Kabaleega n'abanyolo bonna n'ab'eŋŋanda zonna na buli abaali mu mirandira gya Bunyoro
eno album mwandisanye mugifune. Price list yazo zijja kubeera ku mitwalo 5 kuba ziri printed in Uganda. Zigenda kubeera remastered e UK, Birmingham, Manchester, then zikomewa ne Uganda. Ate price ekyukemu zijja kuba za mitwalo 10 kubanzi tweeting cost ebeera nnene. Ne wano ku local ground zetugenda okuprintingira twagala Uganda imanye nti no naffe tusobola okwe manufacturing ebyaffe. Let's industrialize our nation mu ngeri gitusoboka. So ezinasoboka okusooka okuprintingibwa zijja kuba za mitwalo 5. So ku mulamo gwe gumu ogw'okufulumya album nga tukyayogera ku albums ezigenda okufuluma kiba kitegeeza real one R1 mutabani wange first born wange naye agenda kufulumya album eyiye agenda kunyonyola mu dakiika entono title ya album ye bagenda giyita. Why Atta Banton agenda kufulumya album title track ye bajja kuba bakubulya ne price cost zaazo nenga nsubira nti zandibadde mu price range yemu without discredit but under the label Urban Life Productions. Eyo company yange eba company yaffe eri registered mu government eri paying taxes eri registered ne URBS. Tugenda soka introducing omuyimbi tuba introducing Why Atta Banton asoka tubule kubanga olizo gamba ntino lwaki era yasosezza mutabani we tetuli ba politicians tetuli ba nabyabufuzi katusose mutabani wange mu music. Jukira nze nkuletera Chameleon nkuletera Menton Summer yali first born artist wange in terms of musical and training culture gwende toba kuintroducinga ku national market. Menton Summer wa umala mukama nga mtutte ne tuleta Dr. Jose Chameleon nze kenyini nze tatawa Jose Chameleon mu music. So Chameleon mukusidinga mu akatono bwati nagenda mu politics ngeno mba no mutabani mulala gwendeta Why Atta Banton okurepresentinga kutime eri full 100 music nga tona gena mu mulamu omulala. Sigamba ntino takyali mutabani wa Chameleon, he's still my son, my musical son. Era tubonga mwe mutwagalya ne mwagala kati mukubira, but is my friend, is my son. So my third born gwendeta mu music industry lero Why Atta Banton. Ladies and gentlemen, let's unveil Why Atta Banton. Rasta cha sanyuso bala abana Uganda banange ebana mawulire mwenna sanyuso basinkana nakulwa sanyu yamani. Uplift your voice and louder. Energy. All right. Amanya gange bampita Why Atta Banton at name. Yaman. So I do dancer, reggae, Show. raga, Gospel artist. Nenga sikola kadongo kamu simbubi. Nenga naye tumwagala nnyo. Man, basically. Yeah. Talk about Super Dawa. All right. So we have a new tune. Tunayo lwimbo lupya ne muganda ngamita R1 real one all the way from London. Yeah, twagala tugeza ko pushinga this tune is big tune. It's called Super Dawa. Yeah. Trust me. And the album is going to be Sente on my album. The album is called Sente of like 10 songs. Man. So which to which again okubeera nenga ne muganda wange R1 naye wali mu 4 same way. Man. To complement or supplement on what he's saying, Why Atta as a call never artist banja cause ne artist of South Sudan. What's that lady's name? Quincy. Yeah. He's worked with a lady called Quincy from Southern Sudan, and they have a single called Love Remix. Love Remix. It's a big song in Southern Sudan right now. He's worked with big artists already in the game, but youngers like Daddy Andre. He's worked with him. He's the one who introduced me to Daddy Andre. I've been working with Daddy Andre since 2010 to 2015. All those 5 consecutive years we've been working together in studio, basically upgrading and urbanizing what would be today now happening in Ugandan music. So yeah, he's worked with a couple of them. So that way, watch out for my artists. So ladies and gentlemen, let me introduce to you Real One. Real One is Robert Abitegeka, Johnny. This is my real son, biological son, and he's got something to tell you. You tell him, boy, tell him something about London. Tell him about fire them. I listen. Obviously, man's traveled like miles and miles to be here. I'm humbled. Where I want to Namwe. Sure. Aba mawulire, aba cameras on na. Nabatuze, Abayimbi. Let's stand up for Uganda. Let's stand up for Africa. Let's stand up for the world.
In England, of You course. can stand up for United Kingdom. Yes, eh? yes. What's up, man? What's up? Tell him about Super Dog. Tell him about Golden Kid and them thing. So basically, yeah, I feel like the greatest. I've been feeling like the greatest since I was born. I started listening to my father on the radio when I was young. And from then, I proved myself to become higher level of understanding music. I had to study books on books on books on books, write lyrics. And then I linked up with White Atabantan through my father, Shanks Vividi, Dancehall King. And When we you made was Super Dawa. 2013, you met Daddy Andre. That was 2013. Yeah. So Yeah, if you yeah, remember- yeah, you- it's 28 now. 2013. Sorry to cut him through because my son, but I got a pumping or bumping on one of them. You was today's what 2021. Yeah, yeah. So reverse back 2013 when you done New Light. 2013 reverse and back from now. That's about 7 years ago. Yeah. Yeah, So 7 years. If you're 28 now, reverse back 7 years ago. That was about pictures onto you. I'll pass you pictures when he's with Shabaranks, Global Shabaranks, the global emperor of dancehall, at 4. Trust me. I'll give you those pictures evidently for those who are editors in terms of pictorial and photography. So he's been doing his career since 4 years to date. That's R1 for you. Real talk. So, Real One, tell him, what's the album title, your album title? My album title simply is going to be called Golden Kid and Reversible. Golden Kid and Reversible. So his birth date originally Ugandan. Jukira ne Queen wa Bungereza ina birthday bbiri. So na Uganda babere Bungereza kakasa balina birthday bbiri. Nange nabeera yokko nange na birthday bbiri. Nine y'obuzalwa ne bwaddala ne yange eyekichuba. So his original birthday is Ugandan Independence Day. That's how it's special. Son to me is Ugandan Independence Day. 9th October is real birthday. Nkola ya Chingereza, you know. So today, Ata, you still have something to fire back? Yeah. Tell them what are you wearing? What's that you're wearing? Well, this is designed by Urban Life itself, the record company I'm signed to, and it's khaki wear. Uganda. Basically, it's khaki wear. It's comfortable, smooth, or something like operating. I've been operating. I take was a bugumo. I take keeping her warm at the same time. You know what I'm trying to say? I'm not the best at Luganda because I've been studying in Bungereza too much. Since you were 7. Yeah. Since I was 7 years old. But in them 7 years, as you heard, the people I met, Lucky Dube, Chaka Chaka, Shaggy, Shabaranks, the list goes on and on. A reality. Reality, we are big stars, man. So you Watch out for the for new those ones. who want to take Watch out pictures. for the new This is a Ugandan khaki. This is made in Uganda, and this is our Urban Life production kind of wear that we are promoting.